Ali ku Kakos Facts 256 jagala nsoke mbebazo okufula bado okugoberera ibanga lyonna programu zenjawulo ba presenter bera kuno agangeze Kakos nina wano omwana w'obuwala bakutan baby Tina Turner the flower herself. Lwaki weyita Tina Turner the flower? Manya gange nno gaddala bannange. My dad just saw a flower and gave me the name Flower. Simo bobi, you can call my mom Jabbawe Namba. Nawe ekimuli kituka ekiseera nekijira. Ekyange tekibotokanga ko buli lucha kyeyongera like ani akifukirira. Okay, tuli kumpewo bannange. Ani akifukirira. Kirina akifukirira. How are you? Amanya. Abantu abamwina mwebale kutulaba mwebale goberera Kakos. Abakitegedde? Mama nyabo. Chechi ngokisusa nkuwasize ddala twakava mu kisiibo kigwe. Oba. Kiso. Ina kumpo walinga twakatanga. Era bikola byonna. Ate mu machinga. No, you can match. Nenda mustwala mpola mu kimugunyo. Ate mu kimugunyo. Wabandi muwase. Bwebiwooma nzija mu lwatu. Tesitingi twagijewo. Okay, abantu bamwina Kakosi, channel ya Kakosi, bampita omumbeja Hafiswa. Yeah. Okay. Nina wenkulaba ng'ozanye comedy biki? Bampita Ladies Zonto. Ladies Zonto yukola set. Kitegeeza obeera nga oli eyo obeera olimu art, oli actress. Ndi bera Zonto metoba. Just naye wano ate saagala ozontoke. Tugenda kwogera ku mulamwa. Waliwo abakyala ebiseera ebisinga obungi batuka ekiseera n'ajjamu olubuto. Yeah, that's true. Kituufu nnyo. Abakazi abali mu bufumbo oba oli awo n'omuwala atandika okuba nti love. N'atuka ekiseera n'agamba nkoze decision eno kangende nzijjemu olubuto. Newankubadde tekikirizibwa wano mu Uganda naye bajjamu embuto. Njagala babuuza ngera ntandikira gy'oli. Lwaki omuwala atuka ekiseera okukola decision n'agamba nti kati kandujjemu? Omuwala atali mukazi? Tulina tubagattira awo. Okay, to me as Tina Turner the flower. Chendooza kwekyo lwaki abawala bajjamu embuto. Most girls basoma. Kati yeekanga ng'ali ku ssomero ate afunye olubuto. Nga biwoomi. Simanyi oba biwooma oba tebiwooma. Ate naye leka. Kyogera ebbanga eryo lyonna tomanyanga nti biwooma. Tuli ku mpewo mukama wange. Ya batuka time nafuna olubuto ate nga akyasoma. Bazadde be tebajja muwereranga alina olubuto. So ne yeerwanako yego. Bali abasooka okuzaala ne baddamu ne basoma. Not all parents will agree with you nti ozaale ate akuzeeyo kusomero. Gwaba akubalabanga loosi agamba oyo muwonye. Then their parents ng'omwana afunye olubuto banayite ekintu ekyo mukikola bubi. N'agamba naye omwana wange ne bakukuta omwana olubuto ne balumujjamu. Okay. Siwagira nnyo bazadde kikola for one reason singa omwana yatuuka intuja n'atazaalo. Yafuna obuzibu n'oyo omwana tajja kujjukira nti wali omutaasa. Yes, reason kusoma yensinga okutegeera. Okay, kati bwe tuba endala olumu. Omusajja nga tebamulabamu buvunaanyizibwa. Nga balaba. Leero kasi. Kakosi abagamba Kakosi daki Kakosi ono oba olumu ensigo tejja kuba nnungi mu family olumu si nsigo financially Kakosi tateredde bulungi Kakosi musirusiru tategeera kale balabira ddala ng'omwana akomedde ekyo kibu kiveewo kati bwe tuba ku abo bansoma abaani olumu manyoko yalukufunyisizza kati omwana anaakuyita oba kitaawe oba kitaawe n'ekinene naye ng'era bakikola batata banaye abakikola mu tusaasi kale ebintu ng'ebyo okujjawo amawano n'ebigamba ate omwana kojja maama ate nkitegeera kati ate bwe tudda mu myaka gyo myaka gyange nabo bajja mu abali mu eji yawo myaka 27 awo 25 in most cases takyasoma akola naye n'alujjamu in most cases men do disappoint these women nze siriimu wafuna ka disappointment yes nofuna olubuto omuntu ne bamukubira simu hello tebaleko bossa Lucas tukozesa lyange lwaki okozesa lyange lya Kakosi gamba bossa yebaleko bossa kali naye bale munnange ebintu byansobako ebyawa waffe tetuzaala taata yaŋŋamba nfunyisa olubuto ku myaka 4 saawa zino nkyali mu 32 omuwala akoleera ekyolo olubuto kwene embeera ya Uganda nga bw'ogirabanga mazima ddala
n'akagaati twakafuddeko tuli ku muwogo. Ya muwogo omusajja abadde yeebase. Wamma baby. Njagala tubuuze lwaki mutuuka mu mbeera eno by'abaana abato byono abyogedde. Kati njagala tutuuke mu age yammwe abawala. Kati nga bw'oli awo sigaye gwe okikola oba ogenda kikola. Lwaki otuuka ekiseera n'okola decision eyo? Okay, nze kyendowooza ate nga kyekituufu. Abakyala abasinga kati tuli ku bakyala twogera ku bali abawala b'essomero. Abakyala abasinga ayinza okwesanga nga mufumbo. Yes. Mukuba omufumbo ng'ayina ate ne side dish. Kuba kiri common nnyo ennaku zino. Kati bw'aba ne side dish n'agenda afuna olubuto. Afuna olubuto olwo naye ng'akonfaminga nti lwoli. Wabula Katamba abakyala be balina side dish. Okay. Katamba gwe yalufunyeemu. Era abamu bagamba n'obagamba obufumbo okuwangaala ng'olina akugira ebbali. Ekyo si abantu bengi. Bwe batyo bwe bagamba. Naye ng'ate si kituufu. Si kituufu. Era si kiwagira ngaze omuntu. Naye ng'ate ekyamazima kinti abakyala bangi bendedde. Yes. Kati bw'afuna olubuto olwo olubuto yalufunye mu Katamba webbali. Wabula buno obufumbo abwetaaga because ono omwami gw'ayina mwami wa buvunaanyizibwa. Alaba obufumbo tayagala buta. Tayagala buta. Sometimes ayinawo n'abaana. Azaddewo abaana. Tayagala kuleka bufumbo bwe olw'okuba bukuuma ekitiibwa kye ng'omukyala. Bagambe sikola yafumbirwa. Bakadde be baatwala ku makya ne bamufumbiza. Oluusi akubidde omuyaya amugambye we yafunamu olubuto. Era luba lwange. Naye kati olubuto olwo nkakasa ntya nti wange ng'olina omusajja ewaka. Naye nga gwe mu kubala kw'okimanya olubuto lwani? Lwoli. Nkulaba. Kakati gwe mu kutuula mu buliri bw'onoolowooza ogamba nzizaako ki? Oba olina kulujjamu. Katamba gwe nafunye muddugavu nnyo. Taata w'abaana mweru munyongofu. Ngenda era nkubeewo erirugwala lino. Agenda kumbuuza walizaddewa. Kubanga mu famire yaabwe sirabangayo wadde n'omwana omuki. Osanga omukyalo oyo yandigumye n'azaala omwana ono n'abaako kyabuzaabuza. Naye olw'okuba alabanga wajja baawo enjawulo wakati w'abaana bano. Nagamba sijja tteeka future ya mwana wange mu buzibu. Kandujjemu. Kati ensonga nzuulira naye waliwo ensonga gye mundeetedde omuntu oyo okuba nti ayendera mu bufumbo kitegeeza waliwo abantu ababeera mu bufumbo ng'omusajja gw'alina mu bufumbo awo nga si gwawulira ku mutima nti gwayagala kyali kikutuseeko. Tekintukangako naye bekyali kituseko nali mbaddeko nabo. Okay, nali njogeddeko nabo. In most cases aba ayagala bbaawe ewaka. Naye abakazi Katonda yatukola nti tusalawo bubi ate tunyiiga nnyo. Obusungu bwaffe bungi ate tebusooka kulowoozesa kiddako wali ogamba osalirawo wano. Osalirawo wano abamu tufa abakyala. So agendo awulira taata Nakanwagiwo oba taata Maria yafunyeyo gwafunayo. Olubali olumu takomyewo ennaku 2-3 stress eno emuleetera amaziga n'ebintu bingi. Bwafunayo mukwano gwe bw'aba tamuadvisinze bulungi nga mugamba naawe funayo. Bwafunayo afuna emirembe n'amaka wano negaterera. Kibadde kitegeeza nti oyo gw'alina naye mu bufumbo tamwagala. Ate omusajja bw'ayenda ebbali n'azaala aba akyayo wawaka. Era n'omukazi aba takyaye ebbaawe aba amwagala naye aba anoonya relief. Lwakuba nti relief abakyala bannaffe muginoonya bubi nga nze siriimu. Newagiwejjamu mu byonna gwe tolinayo kamukokolayo. Byo sibikola ndeka siri mutuukirivu naye sibikola ndi mumativu ne wende. Bw'oba ogenza okwetereereza eyo. Fulawa afuse fulawa wano mutusaasire musaasize okisusa bebe. No bw'oba ogenza okwetereereza eyo buno bugga life guard kateekeko lwakuba nti ate abafumbo ofune kale liifu oleme kuzaala oleme kufuna ndwadde oleme kuleeta bulwadde ewa tata w'abaana bo ate oleme kufuna lubuto lwakuba nti abafumbo baagala nnyo ebintu ebyo. Egundi okuwoomerwa okwo kuveeyo bulungi switi atali mu kaveera bwekityo nno otero bafuna naga kulika mukisiibo kati wamutandise kati tumanyita abanange mujje ensonga zezino. Wali owuliddeko omuntu ng'agamba ndi mubufumbo naye ono omusajja gwenzaalidde abaana bange si gwe njagala n'akyogera bw'ati gyekiri ate kingi bakiveemu batyali ekintu ekyo kitera okujjawo ekiti omukyala oba omuwala sometimes ayinza okufuna olubuto mu bino ebyekito
mweyagadde muli kusomero Nemunyumirwa. eya n'ofuna olubuto mu kufuna olubuto oba obeera wa sister wo oba wa mami oba wa daddy n'agamba tetogenda beera wano sometimes oyinza oba obeera wa sister wo mufumbo alina omwami nagaa kati munayo omwami anaakiraba atya oyo omulenzi gwe wafunyemu olubuto mufumbo nti si mufumbo wali mulese ne twogera naye n'akutwala okitegera naye nga tobadde ready kufumbirwa oyo naye olwokuba olina olubuto olwo bweyagaza kati mu kumufumbirwa obukosi oyinza omusanga nga si gweoyagala naye yalina by'oyagala oye asobola okusuza asobola okuliisa mu kaseera ako inanyini lubuto tolina kyozzaako ate muba mwakazaala asooka owokubiri naye n'ayingirawo obukosi oba olina okuzaala owokubiri anti olwo abafamire bakutadde ku pressure omukazi gwe wawasa olubuto lwe yajja nalwo kwe yakoma tatuzaalire mwana mulala kikyotamuwa kati abo obagamba ki abali eyo nga bali mu bufumbo bwe bannange bano beyo advice gye ngenda okuwa ekituufu etiisa naye nze nga nze gye nandibawadde okola ki instead of okubeera mu bufumbo n'omuntu gw'otayagala naye ng'ozaala abaana naye ng'omuzaalira kivaamu nnyo obwenzi yes kati okusinga okwenda kwono n'oli olw'okuba onoonya oyo gwe gw'owulira gw'onooyagala ku ki ku mutima it's better n'osooka n'omovinga n'odda ebbali n'osetolinga buto n'onoonya omuntu gw'onooyagala ku ki ate abantu abamu nga bagamba mbu kiba kirungi omuntu okubeera mu bufumbo ng'oyo omuntu omusajja yakwagala gwe nga tomwagala even me I advise ladies or women toyagala musajja gw'oyagala yagala omusajja akwagala omusajja ajja gy'oli nga tomwagala ebyaddala lwakuba tulina ekizibu kimu ate era abakyala gwe love yo developing ate koyo omusajja neetuuka ku top but we have to learn one thing jjukira mu ntandikwa nti omusajja tewamwagala ye yakwagala bw'olaba nti akalimi ka ate kasse wansi beera patient n'omusajja oyo akalimi ke kajja kuddamu kwambuke for one reason ye yali akwagala lava emala nedda y'abasajja bwetyo bweri ekkirira nedda ebeeranga akagundi abasajja era balina problem endala soogera mu kuba nanyo experience but because I meet a lot of ladies I know and I give them talk to a lot boys, of you know? advice yes nti omwami ono buli lwafuna nakirijja ebbali oba buli lwafunayo kabebi ke ebbali ebiseera ebisinga gwe gwabadde ali naye laavuyo edda ku 0 n'erinnya ewooli olumu abamu baba tebalina nedda ebiseera ebisinga abasajja laavuye bw'erinnya ewooli tetulina naye nga just ebiriwo process esooka eno nga tugivuddemu eno nti omwagadde ate nakka kati there is another process nga muli mwenna mweyagala bw'afuna omukyalo omulala enewuwo wadda ku 0 eri ne walinnya mu 100 so I give advice to married women bw'olaba nti erinnya ewooli be patient oba you just assume nti alinayo kati gwabiri sometimes biba byaddala amasimu abakyala bagawulira abasajja batijja mulimu abasajja atijja natanyi kibalansi osagera natandika okulaba mbu oli mukyafu akalipsiki kati kagende waliwo embeera omusajja wabeera nga alina ebyomutwalaganya nga talina gwakwana bbali sente nezeesala jassa embeera ng'emukuba naddeeka ng'olaba akyuse naye nga talinayo mukazi mulala gwe noga olaba takyantwalako out kati yakwanye naye nga omusajja waba talina sente I will not talina sente because bw'aba azirina mmanya nti azirina kati abakazi abo abogambye You have to learn your pattern. Oyina okuyiga omuntu omanye tata gundi bwaba alina sente tubeera tutya. Kati abo betwogera kaabo. Ate tina balonga bwaba aziyina tomanya ne bwaba azirina tomanya. Kati bo bakole ki? From the beginning oba walaga omusajja ono nti akasente okagala nnyo n'akakukulira wala. Naye waliwo omusajja nga muzeegwe tina. Wali abasajja nga balina ogwo omuze nga tayagala mukazi alabe kuki nga neyo akameza agisokola busokoza agisokolera eno n'agiteeka wali naye nga toyina kyomulaze nti oba olina omululu mu ssente nti oba wali omubyeko nga kikula kye nga mukodo kati omusajja oyo omukodo okuva n'olwaleero nkulayirira ogenda kuwona abali eyo kitwale ekibebi kyonenako kati uwunzika ng'oŋŋamba abo abali mu bufumbo ng'omusajja tamwagala naye ng'amulinamu abaana muwa magezi oli mu bufumbo omusajja tomwagala omulinamu abaana mukwano gwange omulungi no I'm advising you
temunfuna obubi tuli ku media but may I give you advice according to me as Tina. Yes, Tina. Bw'oba oli mu bufumbo ng'olinamu abaana basatu bana naye ng'omusajja atomwagala temupangisa gwe ne balo tuchwali jeno bali nga kiri jeno bapangisa abamu bapangisa baba tabapangisa ng'owulira ng'omutima gwo teguteredde nze Tino ndaba nga wondaba wano simanyi lwe naafa mikwano gyange abaneetoolodde bammanyi me I live life to the fullest because I don't know when I'm going siina ngeri kyebeera na muntu nga sikwagala ebyaddala kiri kunnumiriza ku mutima I'm not happy indyawo kyokka nzaala what am I producing so ebiseera ebisinga mukama wange mukwano gwange muganda wange baba oba muto wange ng'olina omusajja naye nga tomwagala toweyongera kuzaala oba omuyinamu omwana omu oba babiri please find your way out debbali wezuula omutima gwo omuntu gw'oyagala kino nkubako nga kyakuyiga bw'omuviira bw'otyo olunaku ne lwetooloola n'okwata olwokubiri your heart starts okumudimandinga then you would realize nti nefuula atamwagala naye nkola ki mwagala then waliwo noono nga mu butuufu talina kyawulira kituufu omusajja tamwagala bambi noonya obulamu obunaakuwa essanyu because mu nsi tubeerako katono olina obeerako osanyukireko Tina waliyo oli nga muzaddemu abaana era nga bo abafamire by the way Tina kyoyina omumanya ne famire zino tezali abafamire bakoze kinene nnyo okubeeza abantu mu mukwano gwe batayagala baganda bange abali eyo abato n'abakulu abansinga obukulu ne bennenkana emyaka naye bato bange in life nze n'abammanyi bammanyi I decide for myself in my marriage I decide for myself with my husband okitegedde gwe muganda wange oba mwanyinaze tomanyi kyempitamu I always tell people tomanyi kyempitamu nze omuntu ono nze mulina oba nze nsula naye nze mmanyi obuzibu bwe n'obwangu kati gwe atali wange lwaki onsalirawo bano basenga bakutuzika n'obalaba kakati mwana wange omusajja akuzinga amaka ku kibuga tegasangika amaka ku kibuga mwenna musulanga family omusajja asobola okulabirira abaana b'abaana abalabirira abaana bulungi omusajja afaayo bw'oba ojja no mu mulumba akuwa 10 kwegamba ne bakumenyera nga they don't care about your happiness kati you care about your happiness because obulamu obulivinga gwe weka bali tebajja bikwatako otherwise njagala babu mu bintu bya love gwenga gomuntu gwe wetegerera tetujja kusukawo wano banaye mukama katonda abatukumire naye nga akasemba akataleke kabagenda kuteeka DNA ku buli ddwaliro DNA ku buli bananga abakyala monsanyusa tuleke gundi DNA nze nkikiririzamu nkibagamba bulijjo nti bwe mba nfunye olubuto oba ndi mufumbo oba siri mufumbo nga lwa lakos nja kukubira esimu ngawo n'omwana wuwo bwe mba ndi mu maka ago sebo nkugaye naye ng'owagira batekeyo ekyo ekitawulo because towagira lwaki owagira ensonga lwaki siwagira seriously ngawe twagenda nkufunisiza olubuto ogenze mu ddwaliro kuzaala bakajjayo bwe bati bakayisa bwe bati ne bapupimira kilo bakagirekawo omusaayi yes ne taata w'omwana gwe wawandisa ku kipalati wali banaye mpagira lwaki okiwagira nsobola obbanga sikiwagira olw'ensonga abawala bangi beeyiyiza kweyembeera nga n'abasajja bana bosaba obuyambi omusajja asobola okera ku makya na traveling nga n'agenda ebweru n'andekawo andeseewo nze angambye ngenda kudda after 3 years after 4 years kati awo n'ofuna olubuto what do you think nedda bannange ebyuma ebyo abalese proposal ate erimba mulago kuba wano nkubuulire oli kyenzi mukama katonda akuume wamma mwera